Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne neebaza oyo yenna awaddeyo obudde bwo tuwulirize era tugabane ffenna ekigambo kya Katonda, ng'era ekigambo kino ky'abo abagoberera Mukama waffe Yesu Kristo, era abo abalina ekigendererwa okubeera nti amannya gaabwe gawandiikibwa mu kitabo eky'obulamu, era abo abalina essuubi era abeeteefuteefu okusasula omuwendo okubeera ne Mukama waffe Yesu Kristo ku mbaga ey'obugole, kubanga Mukama yagenda otutegekera era gy'ali ateeseteese embaga ey'obugole, era buli kimu kyaggwa okuteekebwateekebwa eri abo abawanguzi abagenda okuva ku nsi eno, eri abo abatono abagenda okuyita mu kkubo eryo ettono erigenda mu ggulu. Bwe bubaka buno bw'empeereza bw'abo era abo bokka abeewaayo munoonya mu mwoyo ne mu mazima era abaagala omuzuula. Tujjukire nti Mukama waffe Yesu Kristo mwoyo era Katonda waffe mwoyo, naffe abamusinza tulina mmusinza mu mwoyo ne mu mazima. Tulina kusooka kubeera ba mwoyo, olwo ife ab'omu mwoyo ne tusinza Katonda waffe naye mwoyo, olwo omwoyo gwaffe n'ogwa Katonda ne gubeera omwoyo gumu, ne tubeera omuntu omu naye mu mwoyo. Bwe tuba nga tetuli ba mwoyo tetusobola kusanyusa Katonda. Bwe tuba nga tetuli ba mwoyo tuba bafu. Kyekyogerako mu Romans 8:6, okufa kwe kutambulira mu bintu by'ensi eno, mu mubiri, mu byetaago n'okwegomba kw'omubiri. Naye ebirabo ebiri mu mwoyo gyegyo emirembe gya Mukama waffe Yesu Kristo era bwe bulamu. Obwo obulamu Adamu bwe yafiirwa okuva lwe yayonoona, obwo obulamu Kristo bw'akomyawo, kubanga Adamu nga tannayonoona yali alina enkolagana ne Katonda, ng'ayogera bulungi ne Katonda, nga tewali kimwawudde ne Katonda. Adamu ng'ali wamu ne Katonda, Katonda ng'ajja mu nnimiro ya Edeni n'atambula n'abeera wamu ne Adamu. Wabula Adamu yamala okwonoona ne wajjawo olw'ekibonerezo, Adamu yafa mu mwoyo nga takyasobola kukolagana na Katonda nga bwe yakolagananga naye. Adamu n'afuuka wa mubiri era n'alyoka n'alaba n'okulaba mu tayambadde, so nga luli yali wa mwoyo nga takiraba, olwo n'aba ng'afudde mu mwoyo. Kakati ekyo Kristo kye yajja okukomyawo, okuzzaawo enkolagana eyo. Y'ensonga lwaki Bayibuli etulaga nti Kristo ye Adamu owookubiri. Naffe tulina kubeera ba mu mwoyo, n'omulabe okutulumba kwonna kw'atulumba kuli mu mwoyo, era tetulina kwerabira nti ekiseera kino ekyo bangi abanoonya Mukama kye bayitamu ekiseera kino. Wenna gy'oli ekyo embeera gy'oyitamu mu kiseera kino ey'omwoyo mu lugendo lw'okumanya Mukama waffe Yesu Kristo, eyo embeera gy'oyitamu mu kiseera kino ng'olaba ebintu bingi bye twali twekutte ku mutima nga tumanyi bituufu, naye gye tukoma okuwulira amazima ne tuzuula nga bingi ate si bya Bwakatonda, newankubadde nga twabiteeka nnyo mu mitima gyaffe ne tusuubira nti tukola ekyo Katonda ky'ayagala, naye tugenze tuzuula nti bingi byateekebwateekebwawo abantu obuntu olw'ebigendererwa byabwe. So nga tukuze bye tugoberera, bye tulaba era bye tukkiriza nti Katonda by'ayagala, naye gye tukomye okunoonya Katonda, gye tukomye okulaba nti ekisooka bingi tubitegedde ne tulowooza nti tumanyi buli kimu Katonda, n'ate ne wabaawo olutalo munda mu ffe nga waliwo bye tuwulidde, bye tutegedde nti Katonda by'ayagala, ng'ate byawukana n'ebyo ffe bye tulaba mu makanisa era bye tukuze batuyigiriza, ne tukizuula nti ffe tukuze batuyigiriza ddiini na bulombolombo bwa kkanisa na nteekateeka za kkanisa, si Katonda. Naye gy'okoma okunoonya Katonda otandika okwawula ebyo kkanisa byeyagala so nga ate Katonda tabyagala. Waliwo ebintu nga kkanisa byeyagala so nga ate era Katonda ayagala birala. Ekyokulabirako Mukama waffe Yesu Kristo yagamba omukyala oli nnamwandu
eyawaayo eppeesa. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti yawaayo okusinga bali bonna abagagga abaawaayo, naye nga leero mu kkanisa naffe ekkanisa nayo kyeyagala. Tulaba nti ate bangi ffe eno kkanisa ate bali ku ssente, ate atayina gwe bazza emabega, ayina gwe bateeka mu maaso. Ekyo nkwadde kyakulabirako nti waliwo Katonda byayagala ate nga n'ekkanisa eyagala birala. Gye tukoma okunoonya Katonda tuzuula nti ebintu bingi bye twateeka mu mitima gyaffe nga tumanyi ge mazima, ate tukizudde nti baali balina ebigendererwa byabwe birala nnyo. Abaateekateeka ekkanisa bangi balina ebigendererwa byabwe birala nnyo. Oluusi kuba na ttutumu, oluusi kuweza bantu, oluusi kukola ssente. Kati ffe abaagala okubeera mu mwoyo era abaagala okufuga ne Kristo nga tuli bakabaka wabula nga ye kabaka wa bakabaka, wuliriza obubaka buno kubanga bubaka bwo gwe anoonya Kristo mu mwoyo ne mu mazima, nga tonoonya bunoonya bya magero, tonoonya bunoonya kusumululwa, tonoonya bunoonya nkolagana na musumba, wabula ng'onoonya bwakabaka bwa Katonda, ng'oyagala otuuke mu ggulu. Tulina okubeera abantu ab'omwoyo kuba n'omulabe okutulumba kwatulumba kwa mwoyo. Ba agenti ba Sitaani abo baatuma okujja ku nsi nabo ba mwoyo. W'otunula n'amaaso gaffe gano togenda kubalaba wabula ba mwoyo, era omwoyo waba akuluŋŋamizza olwo osobola obbalaba ne bajjira mu mubiri guno, era obalaba mu mwoyo nti newankubadde mubiri balaga kirala naye olaba mu mwoyo nti bali kifaananyi kirala, bali mu bwakabaka bulala, si bwa kitangaala. Oyinza okugamba ne ba agenti ba Sitaani nga sibalabangako, nga wentambula gye ntambudde nga sisangako n'omu. Kati kankuwa ekyokulabirako muganda wange mu Kristo ekyaba agenti ba Sitaani kuba bangi ku nsi kuno, era nkimanyi oyinza okuba tobalabangako, naye kankuwa ekifaananyi engeri gye bakolamu. Ekyokulabirako kye kino, ngenda kwogera ngeri y'akagero naye nga kajja kukuwa ekifaananyi olabe ba agenti ba Sitaani engeri gye bakolamu era engeri gye batulumba, kubanga bo balumba oyo yekka. Sitaani alumba oyo yekka anoonya Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Sitaani talumba oli atuukiriza nteekateeka za kkanisa, Sitaani ye amanyi oyo alina bwe yamukwatira, bula Sitaani alumba oyo alina obumalirivu okweyawulira ddala ku kibi n'ebyokwegomba by'ensi eno. Oyo Sitaani gw'atunuulidde kubanga olwo oba oli mmuddukako mu mikono gye, naye oli wabanga ye aluubirira kukola teekateeka za kkanisa na kumanyika ba kkanisa, oyo Sitaani tamwinaako buzibu kuba amanya alina we yamukwatira. Naye gwe kati tosalawo weeyawule ku buli kitiibwa ekibi, n'osalawo okwenenya ng'okijja mu mutima gwo nga ddala okitegeeza, n'omalirira okuva ku masanyu n'ebyokwegomba by'ensi eno n'ebyokwegomba kw'omubiri, otandika okweraliikiriza Sitaani kuba amanya ogenda kulinnyodde ku ddaala eddala mu mwoyo, osemberere Katonda. Kuba gye tukoma okwewala ekibi n'okwenenya, twongera okusemberera Katonda kubanga ye mutukuvu n'omwoyo gwe mutukuvu. Kati okulaga ekifaananyi ba agenti ba Sitaani nga we bakola otulumba, nga Sitaani wabatuma otulumba, wuliriza akagero kano ojja kubaako ne kyoyigamu. Waliwo omukyalo omu nga bamuyita Meeri. Omukyalo ono Meeri yali musabi, bambi ng'asaba, ne wabeeramu ewuwe ng'asaba nnyo, yali mukyalo ono akyabeera waabwe, abeera ne maama we, naye ng'ayagala nnyo Katonda, abeera mu kisenge kye n'asaba. Ne waba akola emirimu gye omutima gwe aguwaayo eri Katonda. Ne waba asoma Bayibuli tasoma kulaga bulazi wantu, wabula asoma ebintu ate n'abiteeka mu nkola. Ng'asoma ate by'asomye n'abiteeka mu nkola mu bulamu bwe n'abitambuliramu. Kati omukyalo ono Meeri buli we yasabanga nga eri mu bwakabaka bwa Sitaani bafuna okuyuguma okw'amaanyi, bafuna okunyigirizibwa okw'amaanyi, nga eri Meeri buli lwafukamira n'asaba ku maviivi n'abeera ng'asaba Mukama, ng'asabira amawanga, asabira ekitundu. Mu bwakabaka bwa Sitaani baafunanga omuliro ogwagendangayo ne gubookya obwakabaka bwonna, ne wabaawo okuyuguma, okukankana, omuliro nga guva waggulu gubookya, nga ssaala ya Meeri n'ekitundu mwe yali asula.
Sitaani kwe kubeera eri n'agamba naye omuwala ono Mary buli lwasaba tufuna okusomoozebwa, so nga Mary eno ye yasaba nga busabe nga tamanyi maanyi gali mu ssaala ye n'okusabira ekitundu n'abantu abalala. Sitaani kwe kukola enteekateeka alabe engeri gy'ayinza okuwamba Mary ono n'okubeera nga Mary taddamu kusaba bw'atyo, kubanga essaala yatawaanyanga nnyo ab'obwakabaka bwa Sitaani. Kati Sitaani ye gye yali ng'akola enteekateeka ng'ayitayo ku dimoni ye kuzimu enkulu ng'azibuulira nti Mary ono essaala ye ebakosa, bakoze batya okuyimiriza Mary. Dimoni eno emu ku dimoni enkulu eri ewa Sitaani ng'ereeta ekiteeso ng'egamba bafuneyo ku bantu ba Sitaani abamuweereza wano ku nsi, ba agenti ba Sitaani. Dimoni ng'egamba bafuneyo omu bamutume ewa Mary balabe ng'amugya Katonda. Era dimoni eno ng'egamba Sitaani ng'emugamba nti Mary atuuse mu myaka egy'okufumbirwa, n'olw'ensonga omuntu gwe batumayo agenti wa Sitaani agende ewa Mary ng'omuntu aleese ekiteeso eky'omuwasa. Era nga ewa Sitaani nga bamanya kati omuntu gwe batumayo bayite omu ku ba agenti. Sitaani ng'ayita omu ku ba agenti be abamuweereza abaakola endagaano ne bawaayo emyoyo gyabwe eri Sitaani nga bamubuulira ssebo ogendagenda w'omukyalo oyo Mary ofube okulaba nti okola kyonna ky'osobola omukyusa aleme kubeera ng'asaba nnyo bw'atyo, kubanga essaala eyo yali ekosa obwakabaka bwa Sitaani. Era oyo agenti wa Sitaani nga bafuna omuntu omuwanvu alabika obulungi era anajja mu kifaananyi nti alina n'omulimu mulungi, avuga n'emmotoka nnungi. Era Sitaani kye yakola yasooka kuweereza kirooto eky'obulimba. Ekirooto kino Sitaani yakiweereza maama wa Mary. Maama wa Mary aba yeebase ng'aloota ng'aliwo omusajja azze, ng'omusajja mugagga ng'alabika bulungi ng'akyali muto. Omusajja ono omugagga bwe yajja nga aleeta okusaba kwe awase Mary. Kino kyali kirooto maama Mary yakifuna, nejjukira kivudde wa Sitaani, kirooto kya bulimba. Olwo Sitaani ng'aleeta ekirooto kino, omusajja oli agenti wa Sitaani agenda okujja nga maama Mary yalootako ekintu ekyefaananyiriza. Maama Mary bwe yaloota enkira ng'agamba Mary, munne mwana wange naloose ng'aliwo omusajja nga mugagga nga wavunaanyizibwa nga azze ayagala kukuwasa, kirabika ogenda kufuna omuntu ayagala okukuwasa. Ne Mary naye n'agamba waba avudde eri Katonda tujja kyebaliza Mukama. Agenti wa Sitaani nga babeera batunuulira Mary, babeera bamutunuulira nga Mary ye bambi tamanyi, kuba ba agenti ba Sitaani baba bakutunuulira gwe tomanya kigenda mu maaso, era tomanya na bulabe ssaala gy'osaba ngeri gy'ekosaamu mulabe, ne bo eba ebakosa. Kati dimoni nga zitwala omwami ono agenti wa Sitaani nga zimulaga ewa ba Mary. Omwami ono nga yeesitula lumu, agenti wa Sitaani ng'agenda wa ba Mary. Jjukira bo tebamanyi nti ono agenti wa Sitaani, balabulabi muntu azze alina ssente alabika bulungi agamba ayagala kuwasa Mary. Era omwami ono weegenda atuukira wa mama Mary n'amugamba azze ebbanga ddene nga yeetegereza Mary era ayagala muwasa. Mama Mary ng'asanyuka ng'ayita Mary nga bimutiramu, naye Mary omutima gwe olwalaba omusajja ono omutima gwe gwatya nnyo, gwalina okutya era omutima gwe tegwakkiriza. Era Mary n'abeerawo nga tannasalawo, naye nga maama wa Mary abeera amukubiriza nti salawo, omusajja wuyo alina ssente, alabika bulungi, ababuulidde omulimu gwakola mulungi, kwegamba nga w'omutunuulira ne byayogera olaba ebiseera by'e maaso alina emmotoka. Era nga maama Mary agezaako nnyo okukubiriza Mary agende maaso afumbire omusajja oyo, nga bamala ebbanga ng'omwami ajja ewa Mary ng'akyala, ne Mary ye ng'agenda maaso nga mukyala musabi, nga talina na kyamanyi nti omusajja ono ayinza okuba agenti wa Sitaani. Wabula Mary ekyamwewuunyisanga nga bwe lwajja n'ayogerako n'omusajja ono wadde boogedde ku ssimu, nga Mary tasaba nga we yali badde asaba, nga n'amaanyi agasaba tagawulira bulungi. Naye okusooka Mary teyakifaako nnyo, naye agenda okulaba nga bwe lwayogera n'omusajja ono takyasaba nga bwe yali ng'asaba. Ekyo ne kireeta Mary okutya. Wabula maama Mary ye n'afuba nnyo okulaba nti azzaamu Mary amaanyi era bakole entegeka, oba oliawo bakole n'okwanjula. Era omwami
n'ateesa ne Maama Mary bakole ekyokwanjula, nga bino byonna byalingawo ng'eri Sitaani atunula alabe agenti ono gw'atumye engeri gy'agenda okusuula Mary ave ku ddaala liri kwasabira buli kiseera n'okwagala kw'alina eri Mukama waffe Yesu Kristo. Kuba Mary buli yasabanga ng'essaala ezo zikosa nnyo ab'obwakabaka bwa Sitaani. Kati nga Sitaani ayagala omusajja ono ajje ng'abeerenga ne Mary babeerenga banyumya boogera, Mary aleme kusabanga nnyo kubanga essaala ze nga zikosa obwakabaka bwa Sitaani. Era Maama Mary nga bakola ntegeka nga basala olunaku lwa kwanjula omwami ono ne Mary bakole okwanjula. Maama Mary yalinga musanyufu nnyo n'omusajja ono naye yasanyuka, naye Mary omutima gwe gwali tegunnaba kukkiriza, ng'omutima gwawulira gutidde, wabula nga yakkiriza omusajja ono olw'okusanyusa maama we ne famire ye. Era agenti wa Sitaani we yatuuka awo ng'omwami ono ye waddayo bw'aba ayawukanye ne Mary ng'addayo ewa Sitaani ng'abagamba banne kati ki ekiddako, nga Sitaani yamuwa enteekateeka kubanga eri bo ba Mary ne famire baalabanga musajja alabika bulungi wa ssente naye nga tebamanyi biki ebirala byakola mu mwoyo, ng'era tebayinza nakiteeberezaako nti Sitaani yamusindika ajje azikirize Mary kubanga essaala za Mary zaakosanga obwakabaka bwa Sitaani. Era omusajja ono agenti we yajja ewa Sitaani, Lucifer n'amugamba engeri gye mukoze n'olunaku olw'okwanjula kati ke kaseera olimberimbe Mary omutwaleko mu kifo mubeere mwekka mubeeko bye mwogera. Era omwami ono kye yakola ng'agenda ng'abaako ekifo kye yafuna, nnyumba nga nnungi nnyo ng'agipangisa ng'amanya wajja okuleeta Mary nti we wakaawe. Era omwami ono ng'ajja agamba Mary, mbadde nsaba nkutwaleko ewange olabeyo. Omwami nga ono agenti wa Sitaani nga yasaba Mary amutwaleko ewuwe, ne Mary n'abeera ng'agamba nedda, tusooke tumale okwanjula n'embaga ndigendako ewuwo. Naye omwami n'abeera nga abeera agamba Mary bagendeko waakiri alabewo. Era olunaku lumu Mary ng'akkiriza agende w'omwami oyo amukyalireko, naye jjukira okwanjula tekunnabaawo, baateesa ennaku naye tekunnatuuka. Era Mary omutima nga gugaana naye ng'agamba kale kangendeyo ndabewo. Era Mary okulakkiriza agendewo omwami alabewo, eri ewa Sitaani ne Dimoni bo nga basanyuka kuba bo Sitaani yabeeranga alaba ne Dimoni balabe ekigenda mu maaso kyonna, nga kye baagala balabe banaafunira akakisa okuzikiriza Mary alekerawo okusaba essaala ziri ez'abakosanga, kuba Mary buli yaddanga okusaba ng'omuliro gwokya eri Sitaani n'obwakabaka bwe bwonna. Newankubadde ye Mary yalabanga essaala ye ng'ekintu ekitono ekiri awo kwega ekitayinza kuba na bulumbaganyi bw'amaanyi eri Sitaani. Era Mary bwe yagenda ew'omwami oyo mwami agenti wa Sitaani nga bagenda nga batuuka ewaka, ng'omwami ono agamba Mary wano we waffe we tugenda okubeera, ng'era mu nnyumba nnungi nga kwegamba ye nnyumba gy'olaba ku maaso n'oga mutuufu wano bino bye biseera eby'emu maaso obulungi. Era Mary ng'agamba omwami ono naye okujja ewwo si kintu kirungi era omutima gwe ngwagaanye, ekiraga nti Katonda takikkiriza. Era omusajja ono kwe kubuuza Mary n'amugamba naye ddala onjagala oba tonjagala? Mary n'agamba engeri gye twasazeewo okwanjula n'okukola embaga era nkwagala era ne maama wange yakusiimye. Naye ng'ebyo Mary abyogera okusanyusa famire ye obutanyiza maama we, naye nga mu mutima gwe alaba gy'akoma okubeera n'omwami ono n'okunyumya aba takyasaba nga we yasabanga, obudde takyabufuna nga we yabufunanga obusoma Bayibuli. Ekyo Mary ng'atandise yo kyerabamu ye nga ye kuba yali yeemanyi ng'omuntu asaba era ayagala ennyo Katonda. Era Mary ng'agamba omwami ono nti tekibadde kirowoozo kituufu okujja ewuwo okukyalira, kubanga tuba tuzze mu kikemo, ate jjukira Mukama aba ayagala tuyite mu makubo matuufu. Era omwami ono ng'agamba Mary nti teweeraliikirira kubanga ye omwami yali ayagala nnyo Mary, bw'atyo bwe yagamba. Era omwami ono ng'agabuuza Mary naye ddala oba onjagala?
lwaki tetubeerera ddala wano ewange waka ennyumba ogirabye ate tugenda kwanjula tukole n'embaga. Mary n'agamba ekyo sikisobola. Era omwami ono kwe gwa Mary nti ne Katonda ajja kitegeera tekirina buzibu. Mary n'amugamba ekyo kiba kibi eri Katonda gwe nsinza era gwe nze nga nenkolagana naye okumala ebbanga. Eri ewa Sitaani nabo ne batandika okusaba essaala zaabwe nga baagala Mary akkirize atandika okubeera n'omwami oyo agenti wa Sitaani, naye nga Mary tamanyi nti ono agenti wa Sitaani. Naye nga Mary awulira omutima muli gugaanye. Omwami n'alemerako n'agamba Mary tubeere nga ffenna paka okutuuka okwanjula n'embaga bwe binaabaawo. Era Mary n'agamba omwami ono kanneerowooze. Olwo bali waka w'omwami ono we boogerera. Mary kwe kugamba omwami ono kanneerowooze. Era Mary we yagamba kanjira neerowooza, olwo mu nnyumba y'omwami ono dimoni kasita zaawulira ekyo zonna ne zijja ne zibeera kumpi awo zirabe ki ekiddako nga zinoonya akakisa eziyinza okuttira Mary. Naye nga dimoni we zitunuulira Mary ziraba kaliko ekitangaala eky'omuliro ekimukuuma buli wagenda alina okubeerawo kwa Mwoyo Mutukuvu Mary okumukuuma nga Sitaani talina waakwatira ku Mary ng'era amutya. Naye nga baagala Mary agwe kugamba mu kintu ekikyamu ayonoone mu maaso ga Katonda, kubanga wanayonoona Mwoyo Mutukuvu ajja kuvaawo kuba ye mutukuvu. Nga Sitaani alinda akaseera Mary wanayonoona, Sitaani ajje amutte era azikirize. N'omwami ono agenti wa Sitaani ng'alinda ekintu kimu kyokka, Mary akkirize ayonoone akole ekitasaanidde mu maaso ga Katonda. Olwo Sitaani afune akakisa okujja omutta, kubanga we twonoona malayika ezitukuuma zivaawo n'omwoyo wa Mukama avaawo kuba ye mutukuvu tabeera wali bwonoonefu. Mary n'agaana okubeera n'omwami ono era okubeerangayo okutuuka bye banayanjula. Omwami ne yeegayirira Mary n'agaana. Era omwami n'abeerawo kati ng'anyiize, n'asuubiza Mary agenda mumuwa buli kimu, n'amusuubiza ebyobugagga, n'amusuubiza ebintu bingi. Era Mary kwe kugamba omwami ono nti mbadde nsaba nkusomeremu olunyiriri olwa Bayibuli. Era omwami ono Mary we yamugaba omusomera olunyiriri lwa Bayibuli, omwami n'asirika n'amala akabanga ng'asirise ng'atunuulidde Mary. Mary n'alowooza omwami oba ekyokusoma Bayibuli omwami takisiimye. Era Mary ye n'afuna Bayibuli n'atandika okubaako olunyiriri lw'asomera omwami ono. Era Mary gye yakomanga okusoma Bayibuli, kuba Mary yalowooza omwami ono engeri gye baagala okugenda mu bufumbo, kirungi ambuulire Katonda era ambuulire Katonda gw'asinza, kuba bali tebatera byogerako. Mary gye yakomanga okusoma Bayibuli ng'omwami ono ayongera kunyiiga. Era Mary bwe yasomanga, dimoni ezaali mu nnyumba zonna ne zitandika okuvaamu mpola nga zigenda. Mary ng'amanyi ennyiriri z'asomera omwami ono zijja kukwata ku mutima gwe n'omwami naye akkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi we. Kuba ekyo Mary kye yali ayagala balyoke bagende mu bufumbo. Ne Mary gye yakomanga okusoma Bayibuli ng'omwami ayongera kunyiiga era ayongera kusirika. Era Mary kwolwo yasoma Isaiah 41 olunyiriri lw'10 olwali lugamba nti totya era teweeraliikirira, kubanga nze ndi naawe era toggwaamu maanyi, nze Katonda wo, nja kukuzzaamu amaanyi, nja kukuwanirira era ojja kubeera muwanguzi mu mukono gwange. Olwo lunyiriri Mary lwe yasomera omwami ono nga bali waka ew'omwami oyo, kubanga Mary yali atandise n'okufuna okutya kuba omwami yali agezaako nnyo okumukaka Mary abeere wakaawo, babeere bonna okutuuka we banaafumbirigana ne bakola okwanjula n'embaga. Era omwami ono agenti wa Sitaani agenda okulaba Mary gye yakoma okusoma Bayibuli, ekitangaala ekimwetoolodde ne kyongera ne kiba ky'amaanyi, n'omuliro ne guba gw'amaanyi, dimoni ezaali mu nnyumba ne zigenda zonna. Era omwami ono n'atandika okuwulira omuliro nga gutandise okujja omusemberera okumwokya.
Mary buli yasomanga Bible omuliro omwami ono ng'awulira gutandise okujja okumwokya. Era omwami ono yatandika okufuna okutya kuba Mary buli yagezanko okusoma Bible n'okumubulira ku Katonda omuliro gweyongeranga kuba ono yali agenti wa Sitaani yalinga agulaba. Omuliro gweyongeranga okujja omwami n'atandika okutya kubanga omuliro gye gweyongera omwami ono newankubadde yali agenti wa Sitaani yatandika okuba nga takyalina mpuliziganya ne Sitaani ne demoni nga takyalina mpuliziganya olw'omuliro ogwali gwetoolodde Mary buli yasomanga Bible. Kuba omutima gwa Mary yali awulira nga Mwoyo Mutukuvu ng'amugaanye okukkiriziganya n'omwami ono kye yali agamba ebyokubeera nti babeera bonna newankubadde embaga tennatuuka n'okwanjula tekunnatuuka. Okutya kweyongera ku mwami ono kuba yalaba omuliro gweyongedde okwetooloola Mary ate Mary gy'akoma okusoma Bible n'ayongera okuba omuvumu n'okuwulira ng'alina amaanyi agabulira omwami ono ku kigambo kya Katonda. Era omwami ono yagenda okulaba ekitangaala nga kyeyongedde okwetooloola Mary nga kibunye ennyumba yonna. Era omwami ono yayimuka n'obusungu n'akubawo oluggi n'afuluma n'atambula n'agenda ebweru ng'agenda yeesooza ng'awulira obusungu. Ne Mary teyamanya lwaki omwami ono yakola bw'atyo naye omwami ono yagenda yejjusa n'agamba Mary nejjusa lwaki n'agamba tufumbiriganye era tuwase nali manyi nti onjagala naye olabika tonjagala. Mary n'agezaako omugamba nti kisoboka naye sooka owulire ebikwata Katonda gwe nsinza. Omwami ono n'akubawo oluggi n'afuluma n'agenda era n'asuubiza Mary obutakomawo era n'amugamba asazizaamu n'ebyembaga n'ebyokwanjula byonna. Era omwami bwe yayogera ebigambo ebyo n'afuluma n'agenda. Mary yawulira emirembe nga gizze mu mutima gwe. Mary yawulira nga Mwoyo Mutukuvu amuzzaamu amaanyi. Mary yatandika okuwulira nga muntu wa njawulo. Mary yagezaako okuyita omwami ono, omwami yagaana, yagendera ddala. Era ekyo kano nkaleese nga kagero nga njagala kuwa ekyokulabirako olabira agenti ba Sitaani bwe bakola. Si kyangu kya balaba na maaso gano agaffe naye Mukama yasobola okubikkulira. Tebajja mu kifaananyi kya Sitaani, bajja mu kifaananyi kye bamanyi ensi kyejja okusiima. Bajja ne ssente, bajja n'endabika ennungi, emirimu emirungi, nga obalaba ojja basiima. Sitaani bw'atyo bw'akosa ba agenti be, naye buli kiseera omutima gwo guba gukulabula nga gukulaga kino kikyamu, togenda mu kino, tokkiriza. Era olina okumanya nti mu kaseera ako w'owulira ng'oli munafu, ng'omubiri gunafuye, ng'ogenda kusalawo ekitasaanidde, manya ne Mukama ali kumpi nnyo, alinda bulinzi kusalawo kwo. Osalewo omuyite akuyambe, akulwanirire. Mukama yagenda okuwa amaanyi mu kiseera ekyo. So ng'omuntu yali alaba obulabi okuva ebweru yali badde agamba Mary lwaki tagenda n'omusajja omugagga, omusajja alina ssente alabika obulungi ate ng'akyali muto. Naye kye bataamanya nti munda mu Mary yali alina enkolagana ne Katonda ate ng'awulira n'eddoboozi ly'omutima gwe, eddoboozi Mwoyo Mutukuvu lyamukulembera n'amugamba kola kino, kola kiri, tukola kiri. N'olw'ensonga igwe atambulira mu mwoyo tofaayo ki abantu kye batunuulidde era kye balowooza, naye faayo ekyo ky'okola kisanyusa mu maaso ga Katonda era kikutwala mu ggulu. Waliwo by'osobola okukola okusanyusa abakwetoolodde, okusanyusa ekkanisa, okusanyusa abalala, naye nga mu mutima gw'okimanyi gwe kennyini tokyagadde naye kikola kusanyusa balala. Faayo olabe, weekebere buli kiseera twekebere kye tukola kisaanidde mu maaso ga Katonda. Ekyo kye kisinga obukulu, kye tukola kisaanidde mu maaso ga Katonda. Y'ensonga lwaki tula mu Matayo 26:41 tulaba nti ebiseera ebimu omwoyo guba gwagala naye ng'omubiri munafu. Kati mu kaseera ako saba Mukama agenda kujja kuwa amaanyi. Jjukira ne Mary yali mugezesebwa, naye mu kaseera ako yagoberera omutima gwe kye gwali gumugamba nti toyonoona mu maaso ga Katonda, tokola bwenzi, temunnaba kuwasa, temunnaba kwanjula, linda akaseera akatuufu. Newankubadde omwami yali agezaako omukkiriza ekintu ekikyamu,
yali badde akikola okusanyusa omwami ne famire ye, naye ne sitaani kyeyali alindiridde nga sitaani kyayagala okukozesa ng'ekkubo okujja mu mmeeri abbe ate era azikirize. Ekyo ekikemo sitaani kyakuteereddewo olaba ng'akantu akatono naye kayagala okukozesa ng'ekkubo ajje mu bulamu bwo abbe ate era azikirize. Tokkiriza kuwa sitaani kakisa konna. Ky'owulira Mukama ky'agamba ky'olina okukola era ekisaanidde mu maaso ge era ekikutwaza mu ggulu, ekyo ky'oba okola. Obukuumi bwo weebuli. Mukama agenda kujja abe naawe era akuwa obuvumu okuwangula ne mu kaseera ako ng'owulira omwoyo gusobola naye ng'omubiri munafu. Musabe Mukama ye agenda kujja akuwe obusobozi. Mukama ye agenda kujja akuwe obusobozi. Tujjukire nti nno ebintu bino ebya sitaani n'ebyaba agenti ba sitaani sigamba nti tetubamanyi. Kituufu tukimanyi gye bali era ne mu Bible mu 2 Corinthians chapter 2 verse 11 eraga bulungi nti ebya sitaani ebyo tubamanyi ebigenda mu maaso. Tumanyi bulungi ebintu bya sitaani byakola ba agenti be naki. Tubimanyi, sigamba nti tuli mu butamanyi. Tubimanyiiko era tumanyi ebigenda mu maaso. Naye gwe yenna ali mu mwoyo, wuliriza nnyo Mwoyo Mutukuvu ky'agamba. Tokola kintu kusanyusa balala, tokola ky'otamanyi kubanga ozze okulaba abalala bakiraba. Oba okimanyi nti woyogera ennimi by'oyogera tomanyi kye bitegeeza, ojja kwagala okwogera okulaga abalala abakwetoolodde naye nga mu mutima gw'okimanyi by'oyogera tomanyi ky'ogamba Mukama Katonda we yakutonda. Oyogera bwogezi by'otamanyi. Munnange bw'oba okola ekyo ogenda kuwa sitaani ekkubo, kuba ogenda kutandika okwogera by'otamanyi, emizimu gikwogereremu dimoni. Yogera ng'obuulira Kitaffe okuva mu mutima gwo kikyoyagala kukolere. Noonya bwakabaka bwa Katonda. Lwaki oyogera ennimi z'otamanyi kye zitegeeza ng'ate tezivudde mu mutima gwo? Ekitavudde mu mutima kyonna tekiba kya bwa Katonda. Naye wodda n'oyogera noga rabashaka simayi babababa. Biki byogera mukwano gwange? Biki byogera mu maaso ga Mukama Katonda? Omusaba ki okuva mu mutima gwo? Wonaaba obikola kulaga balala naye nga mu mutima gwo kimanyi byogera tobitegeera, tomanyi na kye bitegeeza. Munnaye ogenda kuba owadde sitaani ekkubo okujja mu ggwe abbe ate era azikirize. Beera nga weekebera ekiseera kyonna. Ekiseera kiweddeyo. Bino bye tuyitamu leero bye bigenda okukuteekerateekera eddaala eriddako mu bulamu. Tujjukire ekkubo ttono erigenda mu ggulu era n'abalizuula batono. Tubeere nga twekebera era tubeere nga twenenya maaso ga Katonda. Tweyawulire ddala ku bintu by'ensi eno, tweyawulire ddala wabula tusale okutambulira mu butuukirivu. Oyo ayagala okugenda mu ggulu, ayagala erinnya lye libeere mu kitabo eky'obulamu. Wuliriza, munoonye, ogenda muzuula kuba waali mulamu. Ku nsi kuno gye tuliko gy'olaba kuliko abantu nga ggwe nga bagenda mu ggulu ekiseera kyonna bye baagalidde era ne babeera ne ku nsi kuno ekiseera kyonna. Wabula eddaala buli omu lyabeerako ne Katonda ly'eryenjawulo. Wabula gy'okoma omunoonya agenda kukulinyisa amadaala akulage by'otalabanko era akuwulire by'otawulirangako. Wabula ajja biraga ggwe wekka amunoonyezza mu mwoyo ne mu mazima era ajja kubaako by'akubulira ne by'akulaga okusinziira ku ddaala ly'onaaba oliko mu mwoyo, okusinziira ku nkolagana yo ggwe naye. Gy'okoma okubeera ng'omusembeza mu mutima ng'era otambulira mutuukirivu, agenda kukwesiga n'ebyamabe. Ggwe naye mugenda kubeera muntu omu era ajja kuwa obukakafu nti oli mwana we era nti mugenda kutuula naye ku mmeeza ey'obugole. Mukama bakuume. Yesu Kristo akomawo okutwala ekkanisa etalina bbala. Oyo aneeteekateeka Mukama agenda kujja mu ggwe abeere mu ggwe, ggwe naye mubeere omuntu omu. Okwagala kutukulembere mu buli kimu, kulembeza okwagala mu buli kimu kubanga okwagala ye Katonda. Abo abalina okwagala bali mu Katonda ne Katonda ali munda mu bo. Munoonye ojja muzuula obwakabaka bwa Katonda. Kino kye kiseera obwakabaka okujja ku nsi. Ekyo kye tusaba ne tugamba obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bikoba mu ggulu.
kino kyekiseera tutambulire mu butuukirivu. Ekiseera kiweddeyo. Oyo nga kinnoomu anaamunoonya agenda muzuula. Eggulu gyeriri ne Geyeena gyeri era omuliro gwa ddala. Buli omu ajja kusasulira ekyo kye yakola ku nsi. Gw'oba onoonya byamagero, onoonya bunnabbi, onoonya maanyi ga Katonda we gali, munene Sitaani akola ebyefaananyiriza. Noonya kumanya Mukama Katonda, kulembeza kwagala muliraanwa wo, ojja kuba otuukiriza amateeka gali gonna. Mukama abakuume.